Hello. Hello. Jebale ko sebo. Aunyo. Oyogerako ne Mumbeja Frida ne Kasekende ku Pale FM tuli omukeze program. Nyabo. Ensiye kuwulira mukama wange. Oh, okay. Tukubidde kakasimu kano watwagale tulina ensonga zitwagala otumulungule mukko. Nyabo. Twalabyeko nga mugamba mweyubudde n'ekibiina mugenda kikyusa erinnya. Nyabo. Munnayuganda asuubire ki? Ekintu ekipya okuba ekirungi okuza kulamwa okutunula eggwanga abantu abasinga bonna bakkiriza batukola olwokuba ekyali ekiri najja nankumbi kyava ku mulamwa ng'ate ffe twagala kununula eggwanga tugamba ku myezi omukaaga mukama bw'anaabakkiriza kitekuba tulina ekibiina ekipya naye nga kirina endowooza eyo eyatandikawo ekibiina kye bayita FCC. Okay, kakati mba mwagala kitwala mu maaso binate ebyokweyawula mu biina gye bitwala FDC. Kweyawulangamu bebatuvako ne batandika okugoberera ebintu bya Mwami Museveni. Ekyo twakigaana era tubeera nga tuli Katonga mu kifo ky'okubeera ennajja nankumbi. Kati olw'okuba tukooye okulaba nti endowooza y'abo abatandikawo ekibiina bano bagizanyiramu tusalawo nti kino kyekiseera tukolewo ekibiina ekipya ekijja okutwala endowooza zatandikawo mu maaso. Tuwulira ebitambuzibwa nti ensimbi ze zaabaawula ze zabaviirako ne mwawukana eno teri mulyo. Otuwulira abo abantu betulina e Katonga tulabika nga ffe tuli mu bya ssente ezo abamu twesobola bulungi nnyo abalala baamira ppini okulaba nti batwala ensonga y'okununula eggwanga lyabwe n'okulaba abalala okulaba nti obuyinza buva mu bantu abatono kati abatufuga ne budda eri omuntu wa bulijjo ne tuva mu buddu ne tujja okubanga ffe tugenda okuba abaami byekutambuza ensi yaffe maaso n'okulaba nti omuntu wa bulijjo asasula obusolo obwo bwonna bwonna akirayira ekyalo kyamu nga tuli bantu ab'ensimbu oba ab'emufu abaagala okulaba ensi yaffe ekyuka Ssentebe, bwe mugamba nti mugenda kweyubula kuva mu FDC kyokka nga ab'ennajja nankumbi bagamba obuyinza gye bwasigala mmwe muba temuwuddiisa bantu. Lubaale yavaayo ennajja nankumbi bo balina ngugo basobole nti abaganda babitegeera ebyo. Lubaale yavaayo bo balina mbugo. Kati abaasigalayo mmwe abaatwala byonna ebyefudise Katonga. Ngange oyagala okulabulwa mwene Katonga oba oyagala okulaba okuzaayibulabi ennajja nankumbi. Tubalaba nno batalaaza eggwanga lino era babadde batambula balina ku bantu. Mmwe gye mutambulira abantu mubalaba ye be mulaba tebalinawo tebababuuza bibuuzo. Kaŋŋambe bweti ekisooka okutambula kwaffe twagenda kukola nkuŋŋaana nga zibadde bakola okusingira ddala twagenda mu bamembers badelegates baffe okwebuuza kiki kibaagala tukole kisobola okutwala ekibiina mu maaso tetwagenda mu lwalenzi ezo okyotegedde ate ekirala nti tebutukola lwalenzi tugamba nti mujje emmere nga bano bakola era bonna oyogera mukibuga noga nti banaye mujje emmere muno omuntu gujja kubaawo kiringanga tubeera n'ambaga nti mujje tulina embaga. Abantu bagamba ekyokwongera kale enjeru mu kale eya bbulu kiraga nti mmwe abaapondoose. Munnange kiri bwekiti tetusobola kugaana abo okulowooza baagala okulowooza
naye abategeera balabe ekituufu bwe tuba nga tubuulira amanensi baagala nnyo ntiina kati nja kubuuza fast 11 nzizigawa eri ekinajje nankumbi oba eri Katonda tulaba bali abantu 10 b'omanyi enajja nankumbi abakulembeze ekibiina naye abaali bakikulembera bonna twalaba baasigala y'abalina obukulembeze obw'okuntikko twalabayo mafabi nani Patrick Yesebo bannange awali sente zikoze kyamaanyi nnyo mu bantu baffe naye nga bwe ŋŋambye walizasazeewo sijja okuvuma naye twogere bwe tuti nti ngoberera etteeka eryateekawo ekibiina kya FDC oba amateeka ngoberera abo bannannyini kibiina kibayita FDC era nkwatagana n'abakulembeze b'ekibiina kya FDC nga nange bundi kirekire abantu ba bulijjo balabe wa awatuufu w'okubeera ekituso kugamba nti najja nankumi katwogere bwe tuti nti twatudde eddiro abantu abangi nnyo abavudde mu bitundu bya Uganda byonna badelegates ne tubatuuza ne tuteesa ne tukkiriziganya nti tugenda okukola tuli ku mulamwa tumanyi gye tugenda nasaba bonna abatuwuliriza abamanyi oba baagala okulaba enkyukakyuka mu Uganda mukijje bannange tugende mu maaso bw'oba ogamba mwagala nkyukakyuka waliwo ebibiina ebiriwo already ebyagala enkyukakyuka lwaki temubyegasseeko singa okukolayo ekibiina ekipya kati omuntu omu bwawasa tekitegeeza abantu bawasa oba baagadde okuwasa nekitegeeza nti amaka gabeere malungi oba abakrisitaayo bagobere mu kristaayo oba abasiraamu bagobere mu busiraamu tetwasazeewo nti olw'okuba tulina endowooza eyavudde mu FDC twagala tutambule n'endowooza eyo tusobole n'abalala okwegattako era bangi nnyo abagenda okwegattako nga bava mu bibiina ebitali bimu kasita tubaba bakkiririza mu kintu kimu kibaagala okulaba enkyukakyuka mu nsi yaffe kaakati ate tetwagala nnyo okukolagana n'ababibiina ebirala era tukolagana n'ennuutu bajjema baabaddeyo bapipi baabaddeyo kabuleta nepati babaddeyo n'abalala baabaddeyo era nuutu yatuwadde n'emiliyoni 5 lwaki temwegatta wamu bwe mutyo musubira muyinza okwegattamu ne muleeta omukulembeze omu gwe bunaasimbawo mwenga mwenna nga mwegasse ekyo kijja kuba kirungi kubanga ffe kitugoberera si byagenda tetuli mu kalulu nnyo tukayiseemu emirundi n'emirundi naye tetugaana abantu baffe bamembers abagenda okuba mu pate abaagala akalulu ogenda mu maaso tutagenda kutuyamba Ssentebe yogera ssebo waliwo abagamba nti gwe ng'omuntu olinamu abantu bawala n'ennajja nankumbi akubuulire nno ssebo nze kennyini Yesebo nayamba ennyo mwami Amuriat okuyitamu yatambula naye emirundi 2 nga tutula mu motoka emu nga tutula mu nju emu okewa mu hoteli emu tulya etwali kafekanga nenteekamu n'essente zange zinyininyini ate nenvaawo ne mutwalawo ne ku kyalo kyange ne muwa n'ettaka kati nampala n'olwo anti oyinza okulaba nga bimwali mwateesaako abivaako kyekyo olunaku olulungi ssebo amina amina Your wake up call mu program etuli omukeeze.